Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kati bino byonna bye yazzayogera mama wammwe ye malaya yazala abaana 8 buli mwana wanayogera 8 wali ayogera 9 mbwa ino bakebera abaana ba Ali gwenga ne Ali wamusula tanabana kutambula no musuli ajajjawe yakulira ku nte yajjajjawe wali emukono ekatogo nja okusooka okugamba nti ajatizula omukazi oyo mugezi. No, Faruku omukazi yanangira ombunaleta nga abasajja mu nyumba yabalabako nze ndi mufumbi nnyo nno nyazaala wange kankubulire nze nafumba ewo omusajja asooka abaana bana ovuwiki kamiliyoni bwakera kumacha naafa fe abamulaba fe abali ebbali abanenya omwana aba tusobola okufuna omuyimbi omulala n'atuyimbira benna abamwetolodde tebategeera kati gwe yotya nekyaliwo ng'omutwala kunywanjaga buli kaseera naye aba kamiliyoni bwakera kumacha naafa bwati aba afiiriddwa taata agenda kuddizibwawo kati okosa akazigo biba tebijja kuluma okitegera yaba ye muliwo ebisega yabipromotinga kyagula intavanga ina statement zikwatagana wezi no muhozi this is not about beauty kyagula yasobola okubanga mubi talina mannyo naye kyetwetaaga muntu asobola kununula bannayuganda nawe osobola okujja n'otwegattako kuba twetaaga kununula ggwanga Chulufiga yeesonyiwa abantu abatali mu ntalo zaave ku maama wa Junior. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Muganda wange agenda maaso n'okubeera nga otulaba njagala okubeera nga nkwebaza ate n'okubeera nga nkwaniriza mu programu eno empya etandikiddwawo ku mukutu guno gye tutumye weekly recap. Waneeno nno etukwatira ku nsonga zonna nga bwe zibadde zitambudde mu wiiki nnambirira ne tuba nga tuzikutuusaako mu ddiiro lyo ku bizinensi yo ku ssimu yo awo wootudde woosinzira okubeera nga otulaba akadde kano kenyini nze Deni yakutuusaako ensonga tugenda kubeera nga ate tukutuusaako programu eno buli lwa mukaaga obeere ng'ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala nga sinaba kwanjula na miramwa gye tugenda kubeera nga twogerako kuba amawulire mangi agabaddewo. Tulabyeko ku kulwala kwa Jose Chameleone ajatizuula akomyewo amagye ne poliisi byasalako biichi ya Bobi Wine ebusaabala General Muhoozi Kayine Rugaba akomyewo ku Twitter na muliro betwalamu ne Bobi Wine yamaze n'awandiikira musajja mukulu amekeddwa nga Erweru ono ye musajja yagenda mu maaso n'okubeera nga akulemberamu amagye n'alumba kyetwandiise obwakabaka bwa Lwenzururu ne babusaanyawo n'abantu babawererako ddala ne babakuba masasi ne babatta. Yamugambye wakumusiba newankubadde nga akolera kitaawe n'ebirala bingi bitambudde mu ggwanga muno bye tugenda okubeera nga ate twogerako. Njagala ntandikire ku sayidi eno beyanjula era tubakwanirize mu programu eno bakukakase nti ekyamazima matuufu tugenda tambula ffenna. Omukulu wangi nsanyusa okubeera nga nkulaba ku Beyond the newsroom. Kale abalabi baffe mwenna twongera okuba nga tubabuuzaako ne tubebaza gyonna gye mugezezaako okuba nga mukola. Na buli muntu yenna subscribinga nawe sharinga okola kyamaanyi nnyo ne comments ezo ze mutuwa oba ze muteekayo zitusaamu kamaanyi. Wiiki ebadde mpanvu bingi ebibaddemu kansubire nti ate binaabeera by'amakulu eri gye muli. Nze Ssaalongo Ranks Kalyango. Amina ebigambo bya Ssaalongo tebikumu. Owekitiibwa nsanyusa okukulaba nate mu weekly recap. Nange nsanyusa obbasanga amannya nga bulijjo Julius Caesar Kyabeeyi. Julius Caesar Kyabeeyi kakasa abalabi tugenda kubeerangawo buli lwa mukaaga mu programu yaffe eno weekly recap nga tubatuusaako ensonga ezibaddewo mu wiiki yonna ya mazina ya byabufuzi ya namwandu ya mwana buli nsonga
ensi yonna n'okwetoloola tujja kubeerangawo negyoyitidde biki ebintu bingi jamu muyitirivu abantu mu kibuga bali bati oba balagawa oba agenda lya Christmas ate nga waliwo n'abajja obuzzi waliwo abagenda abagirwa abajja kati kwegamba katogo Ranks Joyce jempise omanyi sitera nyanza ate kuyingira mu kibuga ekibuga nze nkyebalama nkyewalana nnyo omanyi lwaki omugotteko gw'ekibuga gwantama kati nkiyita ebbali nenda nga ntuuka wenkolera oba nenkiyita ebbali ate nendaba nga ntuuka gyensula so ekibuga sina kiteekamu naye nga abakivaamu batugamba abantu muzze bangi mu kibuga naye tubasaba omanyi ekibuga kino abantu abasinga okukyonoona be bantu abakijjamu obuzzi tubasaba ekibuga nga mukisanze nga kyayonooneka ate temwongera kukyonoona nensaba abantu kuba bonna ku buno bbanga lino abantu abavudde Bulaaya bangi betuyita abasamaavu mumuyita abayita abasama lwaki mwabakazaako basamaavu babayita basamaavu naye mbasaba Kampala wagireka si bweri ku ssaawa eno Kampala bwewagireka yayonooneka is full of binnya kati ojja kusanga ojja kulaba mbwe enkuba etonnye olaba akadiba bwe kati olowooze nti osobola okuyitawo muganda nga ojja kufa lindako enkuba ekye olyoka otambula awantu w'osobola okulaba mu bufunze buli kinnya ekirimu amazzi tokigwamu enguudo zaffe embi olabanga kannya katono enkuba neetonnya ogenda okukaddamu bw'ogwamu bwoti emmotoka bw'ogigiramu bwoti ogwira ddala mu kinnya Salongo buli kinnya ekirimu amazzi tebakigwamu togwa buli kinnya andi ojja kutumira ekinnya ekirimu obulwadde tuli ku Beyond the Newsroom nze Deni mutabani wa Jose Chameleone amanyikiddwa nga Abamakas yavaayo n'ayogera ku bulwadde bwa kitaawe n'agamba abantu abaliraanye taata be bakyasinza okuba ababi lwaki temumugamba taata alekeraawo omwenge bapromota mwe mumulyamu buli kasente mikwano gye mumwagala mu mbeera bwetyo lwaki temugamba taata ave ku mwenge teyali mukyamu mu dakiika 3 tunyonyole lwaki Makasi teyali mukyamu ne ku bulwadde bwa Chameleone nga bolaba embeera eyo Ranks ku nsonga ya Abba abantu bangi bavudde ne banenya Abba naye abasinze okunenya Abba si ba myaka gya Abba myaka emikulu egiraba nti egikyali mirembe giri ndi bwe twasanganga omukadde ng'okwata eggaali ye n'omusindikirako okyegera tukyali mirembe bo bali mirembe giri nti bw'osanga omukadde n'oba omuntu yenna yakusinga emyaka omukwatirako eggaali ye ku lusozi n'omusindikirako ku ssaawa eno omulembe gwakyuka lwa nsonga ebyokukola bingi n'ebitali byakukola nti otuuka nga bw'oba tokoze tolya okyegera kati abantu abanenyeza Abba be bali nti omuzadde taddibwamu tolina kuwabula muzadde kakati ngaze ku nsonga za Abba ffe tutunuulira Abba oba wa Chameleone tumutunuulira muyimbi wa ggwanga of which Chameleone bw'akeera ku makya n'afa ffe abamulaba ffe abali ebbali abanenya omwana Abba tusobola okufuna omuyimbi omulala n'atuyimbira kuba abayimbi bangi bavuddewo nga babadde twali tubaagala nnyo Moses Radio yavaawo yes tumumisinga ne tekigaana saa kukeera ku makya n'atuyimbira ennyimba ne tuzisanyukira naye Abba Chameleone bw'akeera ku makya n'afa bw'ati aba afiiriddwa taata agenda kuddizibwawo nti neolibwityo olunaku lukya tayinza kuddawo kufuna Chameleone oba Jose Chameleone Mayanja nga ye taata wa Abba nga waali mulamu nga amaze okufa so abanenya Abba ffe tumutwalire mu kifaananyi eky'omwana okubanga alaba taata akola ekikyamu n'amugambako nti taata kino ekintu ky'okola si kituufu eky'omwana oyo okubeera ne moral authority eyogera ku bulamu bwa kitaawe kimuwa moral authority okuvoola bajjajjaabe teyabavodde n'atuuka bayita evil teyabavodde omanyi waliwo ekintu kyoleetanga ekyokulabirako omanyi oluzungu luno oluzibu kuba ebigambo by'omwana byabadde mu luzungu abantu abasinga tubitaputa okusinziira nti oluzungu luyinza okubeera n'ekigambo
nga gwowulira bw'omuntu wakyogera ki nga okiyisaako amaaso bwoti naye nga bwetukiza mu Luganda ate kivoola oba n'okiwulira nga mu Luzungu omuntu bwakyogera kiri right nnyo okyegera naye nga mu Luganda ate era nakyo kiyisaako ne kiyitawo bwekityo so Abba ebigambo byayogedde singa ndowooza yabituddiza mu Luganda abantu abasinga baali bitegedde naddala ku saalye ye ne famire because tekigenda mujjawo kubeera nti Abba famire y'amayanja oba Muzeeyi Mayanja the senior oba mukyala Muzeeyi Mayanja oba ani okyegera so Abba munjogera ye yabadde ayogera ng'omwana ayogerera agamba famire ye nti taata mumulabiga jjadde mwe bakulu abasobola okutuula wansi ne mugamba ku taata n'akomya omwenge gwanywedde kubanga obulwadde bulaga taata bwe yalwadde buva ku ki ku mwenge ogutakola oguyitiridde obungi so teyavodde okyegera teyavodde kibanga mutabani wange Shakur wanavaayo nakera ku makya nakera n'agamba nti taata ebyaddala buno obudde bw'otambuliramu bukyamu munnange obekuwole ndoyita mu kyamu jo batemyedde omuntu wano bwebati so abataata ngambye embubi wabula abantu asize obulamu bwange kale Abba Marcus ebigambo bye ekyamazima amatuufu omanyi Oluzungu luno lwabadde lungi era bangi entapota yakyuseemu naye yagenze n'agenda n'akoona ku nsonga ezimu nange nenedezaamu nga omunkuseere mutabani wo alaba okuba nnyina buli lunaku olwaleero ng'oli mu mbeera gy'alabanga n'abasawo bakuwadde periyodi nti bw'otava ku mwenge ekinene ennyo wakati w'emyaka 2 ne 3 ogenda kufa Abba Marcus yabadde mutuufu okuvaayo kadde kano okwogera ebyo byonna anti kati abasigadde Kamiliyoni yafuuka ye boosi waabwe yababoggolera Kamiliyoni tewali kwabo bonna ndowooza ayinza muwa amagezi okitegeera talina mikwano gisobola kwogera basiru tebategeera benna abamwetoolodde tebategeera kati gwe yotya nekyaliwo ng'omutwala kunywa njaga buli kaseera okitegeera gwe Kamiliyoni yali abaddeko ddi ne manager nga Kamiliyoni awuliriza manager di okitegeera nti Kamiliyoni ye kenyini obulamu bwenyini tabufaako tabuvaluwinga aliwo kati ebintu byotuuka n'ogamba kati ku level gye ndiko sikyakola bino bikendeeza obulamu bwange okitegeera abagagga abo balaba baba nze era buli wentunulira abantu abagagga mbegendereza nnyo mbeeko byembakoppako omugagga ali atya anaaba atya baba baagala nnyo ebintu by'okuwangaala okitegeera abeerewo okumala ebbanga bebatalya na bisiika webale nnyo ne sabbuuni gwanaaba anaaba atya okitegeera yebaka atya gwe bagaana eyagamba mbu bamuganye ebyo ebisiikesiike oba tebibeerayo tulebega nti bagagga be bakola ki abaavu tebabeera nabyo okitegeera ebisiikesiike batamugaana ebisiike nga akeera ku biringanya gwalya waliwo bano abali mediamu bannajja e Kampala sigambwako nga bwe beetwalira emigaati mu kyalo bagyemalirawo ku ssekukkulu kati Kamiliyoni ye nga ye famire ye contributinga kinene nnyo mu mbeera gy'alimu ey'obulwadde okitegeera kati tulina kizimu kino omukyala yagenda omukyala yanoba n'agenda naye omukyala w'abaana obye ng'agenzi kwata bulungi obulamu bwo okitegeera naye omuvubuka anywa omusajja asina muvubuka musajja mukulu n'onywa omwenge mmande ku mmande tonywa tulya mmere anywa sigala buno bu olisi okitegeera ebyo byonna byonna bikosa bulamu bwo kati omwana waavaayo n'agamba muzeeyi wange abamuliraanye tebamuyambye ne famire ennyini ey'abajjajja temuyambye okitegeera mutuufu ye kennyini ye kati ye agenda okufiirwa ng'afiiriddwa taata ate ne bana abamuliko basiru nabo bajja kufiirwa kuba gwe bajjako akasente Kamiliyoni abo bammaneja abaani mikwano gye ebimwetoolodde nze nalinako kyali wange nafiirwa muzeeyi wange kati kyali wange na depression stress gayi nga nkwata nga ntwala ku best ebusega nga ndeetera bamalaya bana nga ndeetera ne cupa ya Baileys nga ngamba wejovwane namuga bugambe naye omanyi bwe bulijjo mmanyi oli kyali wange naye ate tonjagala gwe mulabe wange ennamba emu ompadde cupa ya omwenge ennere lusinzi njinywe ntamire ongulidde n'abakazi bana
ngende n'egyovuwani okitegera oba tolina buwongo oveeyo olumala okunywa wano nga Uganda ke yekuyita anti okitegera kati emikwano gyoba nagyo waliwo omuntu akukolera ekintu ng'olabanga akwagala naye nga takwagala so mukibanga tono nnyo agenda kubasanyizawo obulamu tegeeza nti emikwano n'abantu abatwetoolodde baditamininga kinene ku bulamu bwaffe yes kati emikwano gyo gibanga gyo tegisobola kugamba nti enjaga giveeko kitegeera balina bamutwaleyo bayitayo washani emunyonyo gye banywe ne beekuba zikokiini zonna kiro ne bazunga bbala ku bbala cupa ku cupa okitegeera omukazi yagenda olina ebizibu byo yes obulamu bukwate bulungi wasa omukazi omulala okitegeera naye kati obulamu obufudde nti bwe tokyefaako weevuddeko okitegeera kati omwana oli waavaayo n'ayogera omwana oyo akwagala nnyo waba asobola okuvaayo n'ayogera aba akwagala nnyo statement za Abba ziraga nti ayagala nnyo kitaawe yes ayagala kitaawe teri mwana tayagala kitaawe okitegeera Chameleone kiri up to him okwetereza addemu abe ne famire ye omukyalo oli tasobola kubanga yamukyayira ddala for good yakolanga ebintu ebyekisiru ebimu omukazi ebyamunyiiza byavayo n'ayogera ku mukazi abadde nga avayo n'ayogera ku yayitamu ng'ali mu bufumbo bwa Chameleone nakati olaba nga jjajja yavayo n'agamba amwe abaana mwene mama wammwe era taata wammwe walifa mama wammwe alitunda ennyaanya abalabirire muli komba endagala yes aba family omwana yavuddeyo n'akyogera kati gwe toyinza kugamba mu tebaakyogera ng'omwana yavuddeyo n'akyogera mukyala Mayanja yafuddeyo n'ategeeza nti ebigambo bya Abba Makasi byayogedde si yabyogedde yabadde maama mukamwana ne waba maama nga yabyogedde omukazi ayagala bba teri mukazi ayagala kuba single mother tebakikulimba teri mukazi nga ye kiroto kye kyali kyakuzaala abaana abeera awo nga talina taata waabwe ne waba mukazi yabyogedde byabadde bya mutima mubi byabadde bya mwana akabanga tumaze ne omukyala iziti atim ye Daniela team ketumbadde tumulaba yisiye mukyala abadde atusibwako ekino atavaayo either akiwandika ku social media n'akyewandikira so nze nalabye ebigambo bya Abba byaddayogera nga bimuviira ddala ku ggumba okitegeera si bigambo bya maama bulumi bwa mwana okuva nti taata afuuse ekintuntu nno munnaye yavuddeyo ne yeebaza baabitegedde ebigambo bye nti afuuse ekintuntu so abantu abalabidde Abba nga bo balabanga avoola kitaawe taata bw'anaakeera ku makya n'awuliza ebigambo by'omwana n'abikwata n'agamba nti kankyuse mugenda kulaba Chameleone wano because mu bayimbi baffe bano Chameleone nambeemu ne Chameleone yalema okumanya value ye n'okushiftinga okuva mu mbeera y'obuyimbi nti twali ba big 3 kati tuba twogera ku namba nti ba big 3 betwayina nga Chameleone yabatopinga n'essaawa y'olwaleero kubasatu yasinga oba mu bulamu obubi yes bwe bulamu obubi naye ate nti Chameleone ye muntu gwokera ku makya abaana abamwetoolodde ng'oyagala kutegeka kivulu n'akugamba nti Chameleone because abayimbi abalala tulabire ku Kenzo ayinza okugamba nti ku ssaawa eno bwe mba ngenda genda ewantu bwe mba ngenda genda out of Kampala ogenda kumpa miliyoni 10 nga bwotozi mwode tagenda wano mu Kampala nti ogenda kumpa miliyoni 7 okitegeera bw'omatozi mwode katogenda ne Chameleone alina abaana abamusembedde ndi ngagamba nti nze mpa miliyoni ezi nja mukuleetera najja Chameleone nga bamulese mu kifo nga tazze na kuyimba naye n'omwana n'agula ecupa ya bbiya oba ey'omwenge gwanywa n'aguteeka wali n'anywamu olumala okunywamu bali omwana n'akuba DJ n'akuba ya buyimba obwo Chameleone ogenda okulaba nga asituse ng'ageze ku stage so Chameleone yalema okwevaluinga talina ali placeless nti Chameleone osobola omutegeka awantu wonna n'omuyimbisa ku sente zonna z'osuubira naye nga enambeemu nzijukira ekigambo Diamond before nga tannayitinga bamubuuzaako wano mu Africa muyimbi kigosinga okwagala okuyimba naye yagamba Dr. Jose Chameleone recently bw'obaddamu okumubuuza yagamba bw'oba sirina gwe njagala kuyimba naye wano naddala mu Uganda okitegeera tegeza ye yamala yatopinga bonna kati abalaba bali wano mu Uganda talina gwasobola kuyimba naye baatwala bano ba Spice Diana ezo Harmonize collab ze yafuna zabaali bazaagala Diamond yabazikola kirema nazigaana yevaluinga olwo bano bo balemeddwa okwepackaging abayimbi bawana abasinga n'okwepackaging balemeddwa oba system tebafavoringa tekiri ku system gwe kennyini kutambuza system bakukere ku makya bagambe nti munnange bw'oba olwadde olina okugenda mu ddwaliro
because nawuliddeko nti Chameleone obulwadde obumuluma bamugambako ko bamulongoose before n'agaana ye tebasobola muzikiza ssaawa 6 kakati bw'oba tokkiriza kuzikiza ssaawa 6 oyagala ozikirire ddala okyegera so mubigambo by'omwana byonna wadde tubiwaka abamu babikubamu ebituli naye nze nganze ng'omuntu nze aba muwagira mirundi 10 ku 10 ku taata because ife abakuzeeko nga tetulina bazadde tukirabyeko era tumanyi obulumi bwakyo nkyogera ku makya ng'olina ekikulu n'ogamba sinna buli ono kale singa abaddewo nalikedde ku makya ne mugamba ekino ekintu bwe kino ne mubuuza oba ne mugamba molo ono singa abaddewo naligenze ne mugamba nti munnaye maama kino kinnemerere ne wakiyitamu otya ne obeera mu nsi nga tolina muntu asobola kugaidinga kisinga okuluma ate era nange ndowooza kyekiruma aba nti agenda kuviibwako taata mu bintu ebyekisiru ebyokusaaga naye kiki ekituufu ekyatuuka ku Mayanja famire kuba tewali ateredde mu famire eyo buzibu ki obuli mu Mayanja famire Palasa ateredde Palasa ateredde era Palasa w'omutuuza Palasa emabegakaawo kati katugambe nti mu music industry Palasa abadde asobola okuvaayo naga nti ze bantwala miliyoni 7 watozimpadde sivaawo besides music health wise ne family wise tudde ku private life yaabwe nga tubajje mu mataala Mayanja family kyekyabatukako andi kati ebyo byonna ffe tetusobola byogera kati bwona agenda ku family tetujja kumanya buli by the siba Mayanja bokka family nyingi zifudde ensangi zino okyegeera siba Mayanja bokka otugenda ku family nyingi abasajja n'abakazi betubale twesiimisa nga ku ssaawa eno basigaza linnya mukyala gundi mwami gundi wano mu mataala omukuseere okusinziira ku bintu ebitambula mu Mayanja family tulaba Wizo Manizo ng'akuba omukazi yenalina n'azimba n'atuuka bw'ati n'afaanana bw'ati tulaba Wizo akwata Nobert amuwujja ebikonda amukuba maama avaayo awolereza tulaba Chameleone yakuba mukyala wa mutulugunya okutuuka omukyala we yagamba musajja nkwesonye naye nga Nazaala avaayo n'ayimirira emabega mugongo gw'abatabani be n'agamba mwongere ekyo ekikolwa kiba kiraga yongera nedda teriyo muzadde mukazi alikeera kano kankawa abakazi omukazi yenna ali eyo ng'olina famire y'omusajja towaabanga nnyo bintu bya kisirusiru mu famire ya musajja because they cannot stand on your side naye okimanyi gw'otulugunya naye mwana w'abantu era aliko bazadde be ne bwe baba baafa si banfuuzi bonna gye baakolanga zange sigiwagira ebiseera ebisinga kiva ku nkuza y'abaana engeri gye tubakuzaamu nti omwana eyakula nga alaba ewaka okukuba kya bulijjo maama atimbulwa nga kagoma naye kiba kizibu wakula n'atakuba mukazi kankujjukiza ebigambo bino Humphrey yali afudde nga ne mu interview nga njogera ne taata wa Kamire Muzeyi Mayanja yaŋŋamba mwana wange tuzaala abaana naye nfiiriddwa omwana oli musajja statement yo yali etegeeza ki olaba mu famire olaba osobola okuzaala abaana nga olinamu gwolaba nti ono yasobola yeka ategeera kuba abalala bonna balalu okitegeera kale olaba ne babusika omuzadde olaba ani gwesobola olekera banna asobola obbakumaakuma ono wakola omusango obanga afunyemu obuzibu ani ayinza obbatabaganya okitegeera kati Humphrey kati ola n'omukyalo ono Danira era naye gwe yali nga yali yagamba omuntu wekayeka gwe mbadde nsobola okuwuliriza oba mpuliriza abadde Humphrey mu famire eyo nga tayinza kgenda wa bano ba Wizo tayinza kgenda wa Palaso tayinza kgenda wa Nyazaala naye nga Humphrey yekka waati Daniel yayogeranga ekigambo ekyo because Humphrey bano kati Chameleone abana abasigadde yabakola yabakoze n'okutuuka we bali okyegera bayise mu ngalo ze kati Humphrey yali yeekoze yekka okyegera nti okubeerawo kwa Humphrey tekwaliko strings attached za Chameleone ng'ekitiyo kiba Chameleone yaliko manager wa Chameleone kitegeeza nti Chameleone Wizo yatasobola kuvaayo n'agenda n'agamba Chameleone nti baaba lwaki kino kiriwe kinebwe kiti because amulabanga omwana gwaleze mu kufa kwa Humphrey Chameleone
Bobi Wine yavayo n'ategeeza n'agamba nfiiriddwa kyali wange era mu famire eno hamu abadde kyali wange naye Kamiri kyali wa Miki nga kiringa ekyali kitulaga ekifaananyi nti mu famire y'Amayanja omuntu yali atuusibwako ensonga asengejja era tewamuwuliranga na mukulwana yali hamu kituufu kati famire zibaamu omuntu oyo zonna nga ye muzaŋŋanda ye mukakamu. Lwaki taata Mayanja tayogera ku nsonga ng'ezo eziba zizze ne zituuka okusajjuka bwe zityo? Tulaba maama yekka yayogera, muzeeyi Mayanja kiki? Anti mulimu abantu nga ye tayagala ensonga tayagala zitteeka mu lwatu okitegeera nga si wa mawulire nga bwe ziba kati ojjukira ne we twagenda nga bazzayo n'omuvubuka bambi Clever J okwetonda walaba engeri taata engeri gye yayinga akwatamu ensonga ezo nga ye alaga akitegeera mukakamu naye nga maama mulaba ateekawo bad blood obijjukira bulungi buvideo weebuli ng'omukazi ateekerewo ddala embeera eyo eyakalakya tayagala wabeewo nkwatagana naye nga ye taata yakulaga tewali buzibu tatawo n'omwana muganda wange taata wa Clever J tuli ba Luganda oba nze mukulu bali mukulu okitegeera mulimu atunga ye ensonga asobola zihandolinga naye nga si za mawulire tajja mu mawulire. Ranks tukkiriziganye nti waliwo abakyala balemesa abasajja okuleeta n'abaana baabwe mu maka bangi era nga abakyala abo basalawo kinene ku ani agenda okubeera mu maka gano nabo tewe gagenda okutambula bangi. Famire nyingi nga omusajja bw'azaala omwana ebbali tasobola kera ku makya n'amuleeta ewaka. Kati ebiruma famire y'Amayanja byonna tubizze ku maama yatazanye paati ye ntuufu kukuza baana noteekateeka baana mu layini entuufu. Yayinza okuba alaba nti abaana be abaagala nnyo okitegeera manye kati abazadde ebiseera ebisinga tulina ensobi ze tukola kati omwana asobola okujjawo n'akaaba nga muto n'akaaba naye ng'akaabira jirita okitegeera kati omuzadde omu asobola ogamba omwana akaaba sagala mwana wange n'amuwa ejjirita neyeesala n'akaabira ddala kwakukwata neyeesala olaba kati ebintu ebimu ebikolebwa ku famire mu baana omuzadde alabanga abaana be bayagala naye ng'ate aboonoona agenda bonoonera obulamu. Eby'Amayanja famire byo tebiggwa ku lojja oba oliawo Hajati Zura Nakisuyi maama yakomyewo na muliro ate gwe omukube yasabudde mu abatalina magezi abeesibye ku nsonga ze era teri azoogerako nga alina amagezi kati ntudde n'abasirusiru babiri okwogera ku nsonga abazoogerako bwenna talina gwe yaleseeyo. Tulina amagezi okumusinga okusinga nga walowooza si kumusinga naye okusinga nga walowooza kitegeera kuba kati ffe oleeta ensonga zo mu mawulire ate n'ogamba nti ffe basiru ate nga bazita ku social media nonga tata bali ku social media basiru naawe oba musiru ffe twakunoonya gwe watunoonya n'oleeta ensonga zo ng'ate tezigatta netuzikubamu ebituli kati ate nekimunyiiza katugayagala ffe atwise computer garbage in garbage out ffe tusunsula teri yayagala muttira ku nnasa alimba ate teri yamukuba okitegeera teri yamukuba alimba teri yamukuba obuvidiyo weebuli teri yamukuba asobola okwogera byonna byeyagala okitegeera teri yamukuba Hajati tubale tetwagala nakuddamu kumuwa amafuta amasanyalaze omukyalo oyo tumulekaawo mumule kuba kati omusango olwedde guli mu kkooti okitegeera Beiro yaweebwa omwami mpozi kati nga ye kyayagala nti omusajja tateekeddwa ayagala ku provokinga musajja babeeko kuba kati provisions ezimu ku bukwakuzo bwe baatuwa nga batuwa Beiro eyo nti temuteekeddwa tewayiteekeddwa kubaawo mbeera eraga nti omukyala atiisibwa okitegeera kati byonna byonna bye yazaayogera maama wammwe ye malaaya yabazaala abaana 8 buli mwana wanayogera 8 wali ayogera 9 okitegeera nti buli mwana ne taata we okitegeera kati abaprovoking munyiige mumukubira amasimu mumuvume okitegeera kuba kati mu mbeera ng'eyo mubamu okutiisa tisolinga okwogeredde ku nnyoko okitegeera osobola okuyita n'omugamba ekigambo ky'otandi mugambye okitegeera kati ye byayagala kwejjukira omwami yakugamba omukyala tateresebwa kyama bw'oli wabuwulira kati bwemukubira essimu ng'omutiisatiisa of course ajja alikodinga ye alikodinga ng'atwala mu kkooti nti ono omwami bantiisatiisa bajja kuntusako olabe awo Beiro ebeesobola okusazibwamu
naye kati nze nabaddewo nakubidde ku baganda ba Haji ne bagamba manyi omukyala mumwesonyi byonna byayogera mumwesonyi mumumme mazzi obumu ku bukwakulizo kooti bwe yateekawo kwe kuli okubeera nga Haji tataataganya bujulizi era bigambo binene ebyayogeddwa kyalina okukola kiba kimu kyokka kusirika bw'aba anaasigala wabwe agamba mbu alina DNA eya Haji mu mwana kati iba yagiggyeewo mukazi DNA akiise kiku enkwanso zaalimu kankomewo ewuwo ku byenkumbi kansooke malirize ranks wano nzija wuwo otunnyonnyola enkumbi ate gye yabulidde ranks obukwakulizo kooti bwe yateekawo obumu ono obutatataganya bujulizi kyeki nti Hajati ali mu nsonga zino nga witness oba nga si nga witness wabula omujulizi tumuyite witness oba whistleblower kuba teyalaba wabula bamugamba bugambi third party musango kakati essaawa y'olwaleero ku bigambo binene ebivaayo bitegeeza ki eri Hajati Zuura yennyini ne Haji Ali Mwiza mu byonna njala okusooka okugamba nti Hajati Zuura omukazi oyo mugezi muki abamubalira bafu kalire kankugambe nti Hajati kooti nga tennawa yasooka najja mu mawulire n'akuba yajja mu mawulire ng'anoonya sympathy batuuka mu mawulire nga script ye yagiwandiika bubi okyegeera n'abulwa engeri gyaddayo okuli editinga script ye kati fe abali eno abalabi ne tutandika ogikubamu ebituli because I myself nasooka kubeera ku side ya Hajati bwe nawulira story eyo ne ŋŋamba abasajja kiki newejjamu olwo ofuuse mukazi okyegeera naye bwe tugenda tulondoola ensonga story neetandika okubeera ng'ekyuka ewa Hajati kyova olaba nti abantu baatuuka ekiseera nga tebakyafa ku musango gwa Hajati gwe yaloopa wabula nga batandise okuleeta Hajati ebibi abasajja be yafumbirwako simanya yabba gundi simanya wagundi yakola bwati netandika okulumba eyo ng'omusango tugutadde ku bbali okyegera because Hajati script ye yatuuka nga eri ku offline nga tegatta kakati lwaki nkugambe nti mugezi yatuuse n'alaba Haji bamuwadde bail n'agamba audience eno gye nalumba egenda kundaba ng'omusiru y'ekirala kiki kyensobola okukubayo ejjinja bano nga basirise nnyo jjinja kiri ensobola okukubayo ne basobola okubanga bavaayo mpulire kye bakola ki kubanga communication yasalibwako takyalina gwasobolaga nti waaye kiki ekiri eyo n'agamba kanje provoking nazaala wange ebyo ebigambo bibawadde ojjowulira simanya maama yazaala abaana 9 simanya 8 buli omu alina omwana we noveeri n'otunda ebintu n'ojja n'ozimba ennyumba eri so yakubye ejjinja awulire nze era kyensaba Haji gwasirise sirikira ddala because kooti nga bwe yakulagira wadde abooluganda lwo bonna n'abali kuli ku lusegere because okimanyi nti kati gwe kumakya n'okera kumakya n'okubira Hajati essimu naawe obeera ku sayidi ya Haji okyegere so abali ku sayidi ya Haji bwenna mbasaba nga omusirise musirikire ddala because Hajati anoonya come back tajja gifuna nsonga ze nalabye ebintu byalinga byayogera byazizza kati ayagalagezaako ote obuzibu butadde ku ddiini y'Abasiraamu ne bamaseeka ndabye yalumba nnyo bamaseeka ekyo kyakola kikyamu Hajati toyinza kuvaayo n'oyogera sitole yo nga we yali eri okitegeera nga buli omu we yagiraba nti nfunzibu n'olowooza nti eri omuntu ajja okukuwagira omuntu ategeera okitegeera teri muntu ategeera yali ayinza kuwagira Hajati bwe n'otugamba mbu nina nsula na mwami mwezi wa yebba wange ate twali twayawukana nenfuna omwami mulala simaye kazibwe ruutu okitegeera ajja kya ku biwandiiko byo mbu ate yaŋŋamba mbu antwala mu Amerika nzijanjaba omwana ne bamubuuza gundi yamubuuzizza oyo ani Zubeda namubuuza nti yagamba nti ogendanga mukyali nze talina kye yaŋŋamba neŋŋamba laba bwongo mmese ogenda ku Amerika ne mbase bakubuuze yeggwani
nti oli mufumbo ndi mufumba ni mwami wo mwezeerwa nti ate lwaki eraga kazibwe passport lwaki eraga kazibwe okitegeera nti ate ono yaŋŋambye antwala mu America kunfunira bujjanjabi oli musiru awo webitagattira ebimu webitagattira oli musiru nti ate oli sibba wange ate mbu yaŋŋambye naye kali omukazi okumanya alinga atalina nze nga embu aleka alina ekitagatta ku mutwe mbu nali ntwala mwana kumukyusa busomyo bone marrow transplant ku mwana wa sikoseero atubuli yani yali agenda okugifandinga eyo procedure ye oba amanyi ya sente mmeka usanga musajja yali amuwasizza yali agenda kazi we kale mukwano gwe eyo procedure etandikira mu mitwalo 2 ku mitwalo 4 wakati wa mitwalo 2 ku mitwalo 4 aga dola osobola n'okugolinga bwebumbi bumeka ke kawumbi kamu n'ekitundu oshegeera akawumbi kamu n'ekitundu kati omuntu ayina obusobozi obuba n'akawumbi kamu n'ekitundu oshegeera nga zigenda kujjanjaba mwana wo tosobola tekudda mu byakisiru mbu mpalapalanya bantu walanga mu ferefere okitegeera kuba nodde waliwo ne medical board nti kweza endwadde eziba ziremeddwa okukola wane Uganda okitegeera olwedde omwana abadde mulwadde ng'okakasa mulwadde kitegeeza abasawo bonna abakuliko bamanyi bakulifaalinga buli faali nzigenda ebweru bonna be batwala basooka bakyusisa mannya terigo bakyusisa waliwo ne visa y'abalwadde ng'ogenda okitegeera bakuwerekedde nga nabo tebagenda babuuza bibuuzo ng'ogenda bugenzi direct n'oba mu ggwanga ki kuwumba tuutu nti simanyi ono yali mukwano gwange mbu naŋŋamba kati ogende ku American Embassy obagambe empapula ziriko ani kakazibwe lwaki mbona nti yaŋŋambye antwala America akuwe visa nga bali strict bongo mmese Hajati yalumbye abayisiraamu n'agamba bamashek temugenda kulaba ki jana jana kati kankugamba ekintu kimu Hajati abyalumba tabitegeera because mpuliddeko alazenga nti n'abalamuzi abali mu musango gwe awuliranga atabeesiga kuba basiraamu yes kati n'abalamuzi tabeesiga n'ekirala Hajati omanyi buli omu alina gye nvuddewe mulimu omuntu asobola okubeera nga yali mu katuliki ng'anywa omwenge akola atya n'asiramuka n'agwesonyiira ddala yatuuse n'agamba nti bashe abali ku aji mwezira mumumanyi gye nvuddewe nze yalina musiraamu yakyuka bukyuzi bamutwale simanyemu emikono gye yakulira abantu bakyuka mpuliddeko mwalabyeko akafaananyi kebagaa nti Hajati naye yali anywamu mu bigambo bye abantu bakyuka ekyo nsobola okugamba nti luli nyinza okubeera ng'emabega eri nali mubbi lukungwe okitegeera naye nga ku ssaawa eno basobola okuteekawo n'essente mmeka nga omuntu azibuuka n'aziyitako so tuleme kuzza background z'abantu gundi yali atya yali mutamiivu simanya yali anywa enjaga simanya yali akola atya ku ssaawa eno tutunuulire kino ali atya kambuuzi Hajati yasiramula Haji oba yamusanga musiraamu omukazi yatugamba mbu yakowa bali abasajja abali abasiraamu ab'erinnya nga tebalina imaani nafuna Haji ali mwezero yalina imaani kati waavayo nagamba simanya mbu ate yali ssanyu ogalaba bwongo mmese ssanyu liba linnya lya wano seriba lya ddiini ssanyu liba lyaffe lyawo lyaffe lya wano baganda kitegeera mbu bali bamuyita ssanyu tugambe nti oba yali Christopher oba Paatu oba Paulo nga lya kikatulikyo nenti yali ssanyu kati ye mwizeerwa okitegeera mwizerwa katugamba nti ate yali ssanyu mbu yali musiraamu yali nga bamuyita ssanyu omukyala alina ekitagatta Haji anywa omwenge ali embizi anywa enjaga byonna oba bikola abikole talina kyatugamba abadde anywa omwenge n'ali embizi ng'ali ne Hajati nga teyakeera ku makya n'agamba bba nti munange woba tokyusizza kunywa mwenge tokyusizza kulya mbizi ebyo obufumbo bwaffe bukomaawo kitegeeza bonna babadde babirya omukazi wajja n'akugamba Haji yabadde ng'afumba ewaka emmere kati gwe ngamba nti omusajja oyo yalya n'abafu nga gwobadde ng'abafumba muli basezi omusajja yali abafu nga gwafumba emmere ewaka naye Hajati mumusabula nnyo oba temwamutegeera Hajati yataategeera
omusango baba kuwadde ebbeeyi omuntu kitegeeza teguwedde mujja kudda muki nga hearing etandise bw'okuvayo n'otugamba muze nakutta omwana kati nina ne DNA si kikulu nti wakyebe kitambula n'okikwata kati okirina ate si kati yagyewa DNA ajati kyenjagala okumanya baba balina okukwata omusajja ne mugenda ne bakwata omusajja mujjako sample n'omwana kati Hajati yatutteyo omwana yekka we yaggyeko DNA eya Hajati bagenda gicross matchingirawa yagijjeewa kuba kati byonna ebyo bwe tugamba DNA ya Aja ino okubeera ng'erabikira mu mwana nga zikwatagana nti ziri wambweziti because togenda kuleeta because tutulagenda ku ekyo Hajati yali yegatta na Aji. Yes. Kitegeeza asobola okuleeta yebe yasiimulanga Aji okitegeera n'abituleetera nti ye DNA eyasangiddwa omwana nti Haji yamukozesa emirundi egisoba mu 3. Hajati mulalu kiva tugamba Hajati mulalu lwaki esiuka ejja kati yatugamba nti omusajja yakozesa dde omwana aludde nga amukozesa emyaka mingi ate n'amanya n'agamba mbu yali akamukozesa emirundi 2-3 mbwe gwasooka ate najja ku katandako n'omulwadde nga baliko na babiri n'omulwadde owasiko seero ningamba naye omukazi nga bamukuba eddagala lingi tawulira baali bamukuba mwana muto byalinga mufini kyonna kyekiri Hajati alimba tuveeko abalwadde basikose eddagala lyebabakuba tulimanyi lye babakuba naye nga byonna ensonga za Hajati tuleme ziddamu ziwa makulu lwa nsonga omusango gukyali mu kkooti tuleke kkooti evuga omusango gwayo egutambuze tufune ekituufu Haji yakwata omwana teyamukwata okitegeera Hajati bino nze nkusaba Hajati todda mu mawulire because amawulire gakulaga nti gaggobye okitegeera so tule waka olindo owesige kkooti gye walaga because yakeera ku maca n'agenda mu kkooti n'ava ne ku polisi we yali n'agamba nayo polisi y'ekajjansi tennyambye n'agenda Nateete era Nateete ne batwala Haji ne bamutwala ezite ekigo n'abeerayo ebbanga lye yamazeeyo nasigala nga ajja mawulire so tayambiddwa waka kuba tegenda mpozi nawudde ayita Mama Janet Museveni ne madamu ekibiina kye NRM ani akikoye Hajati ate ka tuli mu bya bibiina tetuli mu bya bibiina ndina bw'onooyita abantu emitwalo 100 buli omu agenda kutuuka kusooka kumanya mazima ge galiwa okitegeera ne bw'onoogenda nga ebintu byo tebigatta nga obitambuza bwotyo ne bwotyo bonna bagenda kuvaamu ne bw'onaaleeta President Museveni ne bw'onooleta Trump wano agenda okulayira era bigenda kubeera byebimu kale ensonga zino nno mpanvu yagambye nti Nakiwala yagenda basobola okubeera nga amutegeeza nti ne bw'anaagenda mu kkooti tajja kufuna mateeka wano mu ggwanga Uganda bwenkanya okujjako ajja kwogera ne President Museveni basobole okubeera nga bakitereeza naye kye nnoonyeza mu statement za Nakiwala zonna nga sikifunayo so ndowooza Hajati Nakiwala yamugamba nti amateeka mazibu naddala ku misango gya defilement because beetaaga evidence nti omwana ne waaba yakwatibwa nga twogera bwogezi bwano they need an evidence of which nti omwana waaba yakeera ku makyana anaaba okitegeera obujulizi buba tebukyakola ki tebukyaliwo yensonga gye yamugamba wabula teyamugamba nti amateeka tagenda kufunayo kitu yamugamba nti ne bw'onoogenda mu mateeka amateeka geetaaga evidence naye omukazi enkwaso z'omusajja zibeeramu okumala okusukka weeks ne bw'oba onaabye zisigala munda anti kati tuli mu myezi ate yagamba bamukwata myaka ate yagamba enkwaso mwezi kale ekyo nno tujja beera nga tubiraba wabula zo ndowooza katuzimma amazzi ebyampuuga ono Mathias Mpuuga Nsamba n'okuleeta electoral reforms azemu okubizuukusa n'ekibiina kye kye bakoze ekya DA ekisinde ekyo ranks okusinziira ku nsonga zino nga bw'ozaba Mathias Mpuuga ekintu kino kyakola agenda kukigusa oba kuba ye ebivumo bye baweereza Bobi Wine bisukka mu mutwalo naye ndaba batandise okubaanukula
Owekitiibwa Mathias Mpuuga bwe tugenda mu byobufuzi nti ye musajja abadde tanywerera ku bigambo bye okitegeera yavaayo n'atulaga abo baali bava mu kibiina kya DP nga bafoominga eziti yali waziti Suubi oba waliwo DP simanya yanga biki waliwo DP block ne bakola DP block n'atugamba nti ekizibu kya Uganda naddala mu opposition ye Mao ojege n'atulaga ekifaananyi nti Mao mubi nnyo era yasudde opposition ya Uganda amuli wankwe akola batya byonna ne tubimanya n'ava mu DP ne bagenda mu DP block nerema ne batuuka neegaana ne bava mu DP block ne bagenda mu National Unity Platform okitegeera gye babadde akabanga akatono era bavuddeyo beekokkola omusajja omubi Kyagulanyi omusajja omuyiwa enjaga omusajja omukola omuliwo enkwe okitegeera n'avaayo najja akole omusajja Mao nalabadde ntungoberera Mao byadayogera n'agamba nti omanyi waliwo ekkanzu bweba ebisse empale ey'ebiraka naye bwe bukya ku makya ekkanzu eyo nga yeebikkudde lwe tukumanya nti bulijjo empale eyo yabiraka ng'ogyambalira mu kkanzu okitegeera kakati Mwami Mpuuga agenze avudde mu bintu byonna awabi tugambe nti owasiza omukazi leero n'anoba n'oleeta owokubiri n'anoba n'oleeta owokusatu n'anoba fe abalabi tutandika okwebuuza n'owoba mutuufu otya tutandika okwebuuza naye kiki bali gye wanaanobye newagenda wali n'afumbirwa n'atuula lwaki ggwe ababbuli ajja anoba tutandika okugamba nti olinako ekiki ekikyamu so Mwami Mpuuga ku ssaawa eno nalabyeko ne tweet ya Mwami Muhoozi nga alaga nti Mwami Mpuuga asobola okubeera oba president ali presidential was it presidential material Twitter eringa munjagino mpola was it ndoza yabadde presidential material ne twebuuza Mwami Muhoozi avuddewa awaane Mpuuga eyakoze ekibiina ekipya okitegeera nga akyalina taata we balina n'ekibiina ekya NRM ekisuubira okubanga kikwata obuyinza obudde bonna nga kyekikyalimu because toyinza kuddira noŋŋamba nti mukyala wange n'avayo n'awaana Deno nti Deno oyo omulaba munnange yandapanti ye ennungi okitegeera kuba nkakasizaawo ne ŋŋamba owanidde empale yandapanti ya Deno kitegeeza olina omumanyi kinene so waliwo ekitagatta kyetunaatera okumanya mu kalulu kano akagenda okusembera omunkuseere ebigambo bya Mpuuga nga bigenze owala nnyo ebigambo bya Mpuuga bigenze kantandikire ku kyo oli kyasembezaayo ekya tweet ya General Muhoozi kati nno abasinga tebaagitegeera naye wano tuli mu kabwongo balowooza Muhoozi yakoze spelling error ekigambo kye yawandiika kye kino material Mpuuga is a presidential material EARO yesembayo material yaffe yabulijjo eri EARO kali abantu balowooza muzeeyi mutamiivu Muhoozi mutamiivu tasobola na kuwandika kigambo naye kati kisome material gye yawandiika Muhoozi abasuba ne balowooza mbu anywa nnyo omwenge basomera abantu material is the equipment or supplies used by military forces. Zikategedde an equipment tuvunulire Muhoozi damoje some mzee tulya Muhoozi gamba this man is a presidential material ya EARO ekikozesebwa ekitegeeza Mathias Mpuuga akozesebwa mu kulembeza oli akozesebwa abasinga kye batategeera mwenna abali ku mukutu mugende munoonye ekigambo material EARO kuba kye yawandiika teri mistake it wasn't a mistake
gwe otyanga nnyo omuntu awandiika abantu abasinga kye batategeera omuntu awandiika olaba nnyo ono gayi w'eggulu awandiika omuntu awandiika atayogera ava ku muntu ayogera omuntu awandiika kibola bakugamba weyagala simanyi omuddugavu okumukweka ekintu kiteeke mu buwandiike mutereevu kali abasinga babuukira kibuukira tebamanyi kikyategeeza kati fe abategeera tomanyi mpuuga kyeki mpuuga bali bakozesa mukozese mpuuga nze nagamba tasobola yadde okufuna 3% not even 2 kuba mu byafaayo by'akalulu ke Uganda tewali namba 3 aweza yadde 2% wangi tewabangawo namba 3 kati kankuwe ebyafaayo by'okulonda kwaffe nga ebizenga bitambula mpuuga bino bagamba simanyi agenda kuyuzaamu bululu talina akalulu kasobola kuyuzaamu tasobola yadde okuweza 2%. kati kankuwe okulonda okwasooka kati tugetwanikire kuwa Besigye nga ze 2-1 2-1 Besigye wajjira Museveni yafuna obululu obukadde 5 Besigye nafuna obululu obukadde 2 Agulawo linafuna emitwalo 10,13,915 ye 1.4%. ye wokusatu oyo 1.4. Owokuna yali Muhammad Kibirige Mayanja yafuna olulu emitwalo 7,13,9 ye 1%. Francis Bwengi yafuna olulu emitwalo 2,2,7,5 ye 0.3%. Karuhanga Chapa yafuna 0. Kati tugende kaddaka ka $2,600. $2,600 Museveni yafuna olulu milioni 4 mu emitwalo 10. Besigye nafuna olulu milioni 2,500. Sebana Kizito w'amaanyi yafuna 1.5. je mitwalo 10 ejo oluji yafuna olya tugende ku 211 Museveni yafuna olulu milioni 5 mu emitwalo 4. Besigye nafuna milioni 2 mu emitwalo 6. Nobert Mao yafuna 1.8. Nobert Mao yafuna 1.8 bwebulwe emitwalo 14 mu 7 bwe yafuna oshegira tugenze kalulu wa kaddaka ka 216 bili tugenze ku 211 akaddako 2 yali 210 emeka 216 216 tatuba tulina kudda ku ka 211 211 keko ketubaddeko Besigye ke yafuna gundi kati Nobert Mao yafuna 1.8 oyo si 216 tugenda ku 211 211 kalimu ani kalimu babano kalimu 211 gwe tugendako Museveni yafuna olulu milioni 5 mu emitwalo 6. Besigye nafuna milioni 3 mu emitwalo 2. Mbabazi amama Mbabazi 211 nafuna 1.4 emitwalo 13. Namba 3 1.4 katugenda ku 216 Bwanika omunkusere omugalatiya yafuna olulu emitwalo 8 mu 6 ye 0.9 216 Abedi omunkusere amala akomawo. Museveni afuna milioni 5 mu emitwalo 6. Besigye milioni 3 mu emitwalo 2. Mbabazi wakamaza ka Mbabazi 1.4 oyo 211 katugende ku 216 akajjojjo Abedi Bwanika no mu 211 Abedi yafuna 0.6 yafuna emitwalo 5 mu 10. Namba 2 yali Besigye n'olulu milioni 2. Nobert Mao wokusatu nafuna emitwalo 14 mu 7 1.8. ono 211 kuba mwalimu ne Samuel Lubega bikwaku n'ebidandisali 211 kati 216 kekano kalimu mwalimu Abedi Bwanika era ne amama Mbabazi yali owokusatu yafuna 1.4. Bwanika nafuna 0.9 emitwalo 8 mu 6. kana akalala akasembyeyo akalala ka 216 tugende ku 216 kalimu Joseph Mabirizi Benoni Mbidalo Vanasius Balyamuleeba na Abedi Bwanika amama Mbabazi yafuna 1.4 216 1.4 yali wakusatu 1.4 kati 221 221 namba 3 President Museveni namba 3 yali FDC bamubba yagamba bamubba kati nchembadde nkulaga kyekyo nti namba 3 namba 3 wa 2 2
Namba 3 wa 2 21 kano ke twakavaamu yabadde FDC bulijja akwatanga ekyokubiri emyaka gyonna. Amriyat. Yafuna obululu emitwalo 36. That was 3%. Yeah, that was 3%. Population yabantu 3.2. Yafuna 3.2%. Namba 3 nyenga bujo yabadde nga namba 2. Okitegeera kati ku buganzi bwa FDC okuba nti yafunanga miliyoni 3.2 okuba nti yafuna emitwalo 3.5 kati oleete empuuga ngane yakulembera bamubba miliyoni y'obululu oleete empuuga mpuuga kyora nze watulide tuti ya Muhoozi manyi ndi wentunulira ebintu mukyawandiise nkidiginga deep nemmanya nti yeye oli ali ku mapeesa jango kyankalanye mujje mugambe nti Kyagulanyi musiyazi Kyagulanyi ngogamba obusiyazi akuze tumanyi nti alina omukyala n'abaana. Abedi yatutangazizaamu nti n'abalina abaana basiyaga n'abalina abakazi anti kati Abedi ye kati tunagenda kubalina abaana nga basiyaga ate atalina ddala mukazi tulagangako. Abedi yatugambye alina omukyala kati mukyala we Abedi be bali bebisiyaga be ba preaching ebisiyaga kuba ati okutandika okutugamba nti kati waba n'omukazi osobola okubirya nga yadde obina oba preaching ebisiyaga ali mu promotinga Kyagulanyi tavanga yonagenda ku bisiyaga kuba buli omu akimanyi Kyagulanyi alina family kati n'okugenda olugamba naye oba bina omukazi totya osobola okubirya yadde olina omukazi aba yaba bipromotinga ye muli w'ebisiyaga. Abedi temumukutte bubi sikumukwata bubi onjigiriza otyo bali ebisiyaga nti olaba okwata ne ka omo n'oyisaayo ne kabuto omusajja mwamukwata bubi nedda ssebo. Abedi ye muli w'ebisiyaga gw'okujja n'oŋŋamba nti ebisiyaga tebiruma okwata bukwasika butto ne kabuto kana akamukwano kakola okine bwata olina kale okozesa akazigo biba tebijja kuluma. Okitegeera yaba ye muli w'ebisiyaga yabipromotinga Kyagulanyi tavanga ina statement zikwatagana wezityo okitegeera Abedi be basiyazi. Tuli ku Beyond the Newsroom mwebalegera maaso n'okubeera nga mutulaba ate nga mutugoberera program weekly recap ate kwe tugenda maaso n'okubeera nga tukuwa amawulire agaba gatambudde mu ggwanga lyate Uganda n'okwetooloola ensi yonna singa gaba gakutte omubabiro mu wiiki namba n'oba ng'ogafuna nzeddeni omuteesiteesi era omwanjuzi kwoteeka Kalyango Ranks Ssaalongo Jajjange n'omunkuseere Julius Caesar omusajja ateerya ntama General Muhoozi. Anyway nga tetunabagenda wa Muhoozi tugenda mugatta wamu. Lwali lunaku lwakuna amagye ne poliisi byasalako lwali lwakusatu byagenda maaso n'okubeera nga basalako beach ya Bobi Wine e Busaabala n'abakozi ne babakwata abamu ne babayisaamu empi. Kino kiki na Ranks ekyokubeera nga amagye galumba gasaanyawo business ya Bobi Wine n'okubeera nga bamutuusa ku serio. Bobi Wine bamulanga ki? Sinnamanya nnyo abantu be bakutte kuba bakuttemu abaana basatu abakozi basatu. Sinnamanya babavunaanye eki kuba nkyalinze ekitongole ekya poliisi kuba nga batwaliddwa ku poliisi kiveeyo kitugambe nti abantu betwakutte okuva wa Bobi Wine tubavunaana omusango bwe guti. So tulyoke tumanye nti kubanda kati kusaawe tujja kupiininga nnyo poliisi nga tetuwadde ripooti lwaki oba nsonga lwaki bakutte abantu abo katugamba babi okitegeera antiirwe oba n'avayo ne batukakasa nti batwabakutte lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti naye naaba tebakikoze tugenda kusigala tugamba omusajja bamuwalana olwa bizinensi ze. Kati nojja mu kifo ky'omuntu that is a private property. One Love Beach ne mujja ne mukwata tiya gas ne mumukasuka mu kiyungu mulimu gas era kanis gundi silinda ezimu zaabaluka ne zikola awo omuliro. Poliisi bintu byemukola ebimu bambi mukole ebintu nga mukimanyi nti bitumbula Uganda mutulabisa bubi mu nsi z'abantu bannaffe abatwetoolodde. Temuyinza kulumba wala Kyagulanyi mu makaage ku biici ye ne mukuba tiya gas kisegera ku kifo ekikye nga tewali fujjo likolebwa ayina abantu baba bakisoboye mukolo gwatikise kuba bali bategeseewo omukolo gw'abafutu soja okitegeera ne bakuba abantu tiya gas ne bakwata n'okukwata abantu ku musango ki
Police tokimanyi police y'abantu. Police mugijje mu byobufuzi bannayi. Mugijje kati lwaki ekavule temwaba kubire kuba bamane bagutwala ekavule. Lwaki ekavule wote baba kubirawo. Ekitegeeza Kyagulanyi kibiina kyabayeekera kwati kinjagala tumanye. Kyagulanyi muyeekera, Kyagulanyi kibiina kya byabufuzi, nupu kibiina kya byabufuzi. Ekiriri mateeka, ekiriri registered. Mwatugamba nga tuli mu kago gw'ebibiina ebingi, multi party dispensation. Okigera nti muli omuntu akkirizibwa okuwanisa ekibiina kye ky'obufuzi n'ekigoberera amateeka ag'eggwanga. Nti Kyagulanyi oba ina litweet gyayise oba giyise mu makaage oba giyise ku kitebe ky'ekibiina bano mbadde temulina kibiina abantu aba NRM. kitebe Kigera tebalina. Kigera Kyagulanyi asooka okufuna ekitebe n'akifuna. Simanyi oba bayina aba NRM. Simanyi oba bayina. Nanti kati ojja kyogambye nti mubadde temulina kitegeeza baafunye. Kati Kyagulanyi alina ekitebe kye ekavule. Alina n'ettaka lyeddene One Love Beach e Busaabala. Asobola okukolera emikolo gye egy'ekibiina. Kati lwaki mumutaataaganya? Amateeka gamugamba okubategeezaako. Si kubasaba. Tekimukakatako nti alina kubasaba poliisi emukkirize. Alina kubategeezaako. Wano mpuga yateekayo yabategeezaako ne mumwa n'obukuumi. Nga ali wano balonkinga ekibiina kyabwe olwokutaano luli wali Mmengo. Poliisi yali bulungi nnyo teyakola na kufujjo. Naye lwaki Kyagulanyi mumusalako n'amagi ne mukola effujjo mu kifo kye. Ne mwagala n'okutta abantu. Wakati okukasuka kanisa munda mufumbiro muli ne gaasi afumba n'abaluka kyeza mwagala kutta busi bantu. okay Nazi kuno nga poliisi omuntu wabanga alinako obutali butebenkevu akubira poliisi n'agitegeeza nti awantu wano waliwo ekintu bwekine ekitali mu butebenkevu. Ne ku ssaawa teri muntu asobola kikola. Omanyi lwaki? Nti bwe najja instead of poliisi y'okunoonyereza bagenda ate kukwata nze mbayambako okunoonyereza. Okege kyovala ndi kati abantu emisango mingi giddizibwa abantu ne batavaayo kugamba nti owaayi wano wabaddewo ekine because batya okuyingira mbuduukulu bagenda kufuuka first suspect ku bo naye ng'avuddeyo just kuyambako. Poliisi yalinga to keep law and order naye ennaku zino promotinga violence okusinga law gye yakuumanga. So tusaba poliisi nga bwe mukeera ku makya nga Kyagulanyi alinayo omukolo gonna ne muyiwa emmamba ne muyiwa amagye ne muyiwa fish ne muyiwa buli kimu. N'abantu bwe babanga bafunye obutakkaanya nze egganda wali edduuka lya madamu akolera Gganda ne batta omuntu okuva ku ssaawa 3 ku baamuttira poliisi yajja ku ssaawa 6. awo teyanguwa naye bagigambe wali Kyagulanyi. Naye wali Kyagulanyi amafuta gabeeramu. Ne bagamba nti poliisi omuntu bannange omuntu wuno bamubba basooka nakubuuza waayo abakubba balina emmundu kikaaki kali bakubuuza ekikaaki nze atagenda akuwadde ku mukyaka emmundu nzimanye ntya. Tweet za Muhoozi zikwata wansi ne waggulu ng'avaayo n'agamba Bobi Wine nti Bobby tries to pretend that he is Bobby Marley's successor. First of all, Bobby Marley sang a legendary music. Bobby Marley was a handsome munyankore whose teeth were organized. Bobby's teeth are very disorganized. Naye birala bye yagattako wano mu tweet endala ng'agamba Bobby's ani imbisaiko simanya bikoze bitya n'ebirala kakati senyonyi najja muddamu. We are not in a beauty contest, Mr. Geno. Si beauty contest nti asinga kulabika bulungi agenda okufuna obwa president. Beauty contest nabo bennyini singa be bataali mu buyinza. Lwaki? Nga president Museveni musajja mulungi bannange 86. Yes, musajja mulungi to them 86. How do they come? No Muhoozi, this is not about beauty. Kyagulanyi asobola okubanga mubi talina mannyo. Naye kye twetaaga muntu asobola kununula bannayuganda. Nawe osobola okujja n'otwegattako kuba twetaaga kununula ggwanga lyonna wamu. Nabo bennyini basobola okubanga bali mu buwambe naye nga tebakimanyi. Okitegeera. Kuba nabo bakimanyi bulungi nnyo nti we balwala bagenda kufuna obuzibu. Bagenda kudduka babaddosa malwaliro geeri bunaayita kati obudde bw'omala ng'oli ku nnyonyi mba kutwala kulongoosa semanya ki pressure zikkubye mwe bafiira mweyembeera. Tetwagala kwogera ku nsi jeno nawe gy'oyagala nti eddwaliro twakola eddwaliro ly'erubowa liyambe ate ku mmwe abanene sinaffe bakuseere baba basobola okubba eddwaliro ate liyamba mmwe abanene ne mutabaako kye mwogera.
enguudo ze tutambuliramu nfu okitegeera Jeno Muhoozi asula eri ebuziga okitegeera ezenguudo nfu oyita wano okuyita wano ekiruddu okitegeera ekkubo fu okitegeera ate abalina kwekoola obyayita eri simanya ewa wano ku balakisi wano akkirira eri egundi ewa bayita nyanama bayitayo batya eyo ekyo ekikubo ekikkirira awo ng'okkiridde ng'okkirira awo emakindye ku mubalaka n'okkirira bakiyita bati ekyo ekikubo si Nsambya kuli Naŋŋanda ewala naye nga tekkuba ery'okumpi wano Salama Road ayita buyisi nagwo wali Buziga ekkubo fu okitegeera kati ensi bw'eba enunuddwa nammwe muba mugenda kugiyagaliramu kati it is not about beauty nti asinga obulungi yajja okujja otherwise twandibadde tuleeta n'abakazi kuba be batusinga okunyirira Ranks tweet za Muhoozi tweet za CDF sijja zoogerako nnyo manyi lwaki because zibaddewo nga ennaku ezo emabega yonna zibaddewo nga omuntu abeera nga alina kyagala okuyisaawo ng'omukulu bwe yagambye nti twegendereze nnyo omuntu awandiika tuleme kutunuulira kino ekiri kungulu okyegeera twetegereze ebigambo omuntu byawandiise ate tubitwale ebuziba tubinoonyerezeemu kiki kyabadde ategeeza okyegeera bwe tugamba nti yavudde beauty contest biki ayina kyategeeza oba ayina ejjinja lyayagala okukasuka okugamba abantu abali eno abagamba nti omanyi omusajja yavayo n'agamba nti abasirikale ekibakubye abantu emiggo baba babagamba naffe twakoowa naye lwaki temuvaawo nammwe ne mutwegattako ne mwekalakaasa kati naye omukulu ayinza okuba nga ekino naye kyamukoowa naye yakikoowa naye ng'ayagala abantu ffe eminyinyi tube tumwegatteko okyegeera luyimba lwa Walukaga olupya eyatuvuddeyo n'agamba nti olunaku lwe mulikeera ku makya ne mukoowa mujja kwenunula tetulindayo muntu n'omu mulala agenda tukola ki kutununula so eno embeera eri mu ggwanga tenyiga ffeffekka okimanyi nti abantu bali eruziraawo nga si basibe basirikale naye nga nabo balinga abasibe because akawunga ke balyako bali akawunga kabali abasibe amazzi bwe gagenda ne gabula eruziraawo nabo bennyini babonaaboneramu ekyo mbadde sikimanyi ate ekinze nkigamba abavudde eruzira batugambako amazzi bwe gagenda tegataliza nti ono musibe ono musirikale okyegeera naye amazzi ga gavumenti kubanga Uganda National Water kitongole kyaki kya gavumenti naye ate ekkomera lya gavumenti balisalako amazzi n'amasanyalaze oba ne tugamba wano emulago eddwaliro lya gavumenti naye balisalako amazzi n'amasanyalaze neweebuuza gavumenti etufuga erinamu ebyana n'abaana nti eddwaliro lya gavumenti balisalako batya amazzi nga naye alisazeeko amazzi National Water yasazeeko amazzi we are fooling ourselves. A fool is confusing a fool. Jeno Muhoozi ajja twegatteko mu kutunula eggwanga full stop. Gwe nani? Fenga bannayuganda banoonya enkyukakyuka. Ajja twegatteko. Omunkusere wange anyway kati nga tumaliriza ndowooza mwena mulabye ku tweet za Nakangube Jennifer si tweets video za Nakangube Jennifer full figure nga yeetwala ne Tamale Junior. Ozirabyeko? Kasabu mission ko kati ninyo nga bwe tusibulaba na Uganda. Nze kinabadde ngamba full figure yesonywa abantu abatali mu ntalo zavi ku mama wa Junior. Yamunyisaamu bubinye eggaali kulu yatabba biki full figure wobolwana na Junior mwekuba otuba wagira nze mpagira mmwe mwekube babiri neva ku mukyalo omukyalo atavanga byadde okwogera statement ne mwesobola okunyiza omuntu ku social media oku yafiirwa bbawe akyali mu kukungubaga anoonyeza abaana be kye banaalya omuddako omujolongo omuswaza omuvuma avuma nga bwe yattabba okitegeera full figure ebimu tubireke abantu abamu tubajje mu ntalo zaffe ng'oba weewalana ne Junior mu ntalo zammwe sema n'abo ba boys dormitory abo b'okuba akakota oli omukyala mujje mu ntalo zo nze bwentu wensiibula ebyaddala mu bulamu wano teri kintu kimenye bantu nga kunoonya content
Fulufiga anoonya content. Anti ebiseera ebimu kati wetunoonya content noonya muntu ki neŋŋamba bwe naatomera tamala emirundi ono junior oyinza okunsanga nga nvuddeyo nange nanziramu nange nentrainingiraawo because twade twakava mu lutalo lwamulemeredde olutalo lwa bad black okyege olutalo lwa bad black bwe yavaayo n'amwogerako teyaddamu kigambo na kimu okyegera kubanze nali nsuubidde nti kati bad black kaavudde n'ayogera nti wajjamu olubuto lwa gundi simanya gundi yakusiiga ekirwadde awo tugenda okugamba nti okyegera awo tugenda okugambira nti luno olutalo oluvuddeyo ne bagamba nti tulage proof oba sigenda mu ddwaliro mu nnaku za mwezi 15 nga bwe yakyogera simanya kati twagala kubikka lutalo luli kutuluza kuye gwayi ku junior okyegera ne namwandu so omanyi waliwo omuntu nga yakunoonyako obuzibu nze edda nze mu bulamu bwange ekintu kye nalina ekikulu mu bulamu bwange ngera kubanze nalemwako n'omulimu ogwali kugenda e Sweden neŋŋaano gendayo lwa maama wange yalwalanga neŋŋamba kati omuntu yenna yayogeranga ku maama wange ekibi awo nga tuvaawo okyegera kati nakambuubya either anoonya kuvaawo na junior kuba junior yanyize n'atwaliramu ne bujingo yabasabudde kako mukama abankuumire amiina kale tusibule taata w'abaana nze mbasiibudde nga bulijjo sirina nnyo bigambo bingi bisiibula okay njagala ogenda mu maaso n'okubanga mbeebaza baganda bange bannyinaze olunaku olwaleero lwetuguddewo program weekly recap nga yo ogenda beeranga ng'ogifuna buli lunaku olw'omukaaga ssaawa zibeera 9 nga tukutuusaako ate ensonga nga bwe zigenze mu maaso n'okutambula mu wiiki namba mu ggwanga lyattu Uganda ensonga nnyingi ezibeerawo era bangi bavayo ne bazitaputa oba oliawo mu ngeri entuufu naye ate naffe tujja ne tuzikwatako mu ngeri endala n'osobola okubeera nga ozinnyonnyoka oba oliawo ng'ozigwa omusera n'ogenda mu maaso n'okubanga ebintu obitegeera nga bwe biri oba oliawo ebimu biba byakuyiseeko nga tewabitegedde munnange butya bwe byagenze mu wiiki naye ffe tujja ne tubitema ate mukadde ako n'oba nga obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala kyenyinza okusaba kwe kutegeeza oyo omulala nolikinga vidiyo eno n'ogisharinga n'omulala n'asobola okugifuna komenti yo kikulu nnyo kuba tujayita mu comment section nga tulaba okuteesa kwammwe n'ebyo bye mugenze mu maaso n'okubeera nga ate mwogerako tusobole okubeera either nga tubitereezaako n'otuzaamu amaanyi ekyo kiba kya muwendo mungi beyond the newsroom nze Deni era mbagaliza ebisinga nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas kubanga luno nno lwe lwokutaano lwaffe olusembye olw'omukaaga lwaffe olusembyeyo Christmas eryoke etuuke so muvuge bulungi banywanyi mutambule mulye munywe bulungi naye njagala okumbategeeza abaana abali mu luwummula naddala ab'obuwala bangi muwummula ne muddeeka nga mweteeseteese kubeera nga muyingirira amaka g'abasajja abafumbo bakazi batemu era bajja kubeera nga babatuusaako obulabe oba oliawo byolinyumiza n'abaana bo bw'olibo bafunye nti ekyantuusa wano yali musajja mufumbo gwe nayagala mukyala we yeyankola kino n'abalala waliwo olugero olugamba nti tovuga mbalaasi gy'otawa mmere ate era towa mmere embalaasi gy'otavuga noonyereza amakulu gaalwo akuuma atakuumira mpeera nsigadde nze Deni tusinkane nga Mungu akkiriza Beyond the newsroom, where untold story is revealed.